n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kanatuke sira nabanga ngamba nafunye kiroto bwe kiti kati nagenda munonyi tuwayemu tuwogerezeganyemu ali nasinkagana muganda we kati muganda we gwe nali no sinkagana mukama gwe yali akoze eki yategese kati ngeno musinkagana nenge byokusaba yabivaako ayirwaki nga byamusobera nga anoonyeza Katonda ne Katonda tamukola ki tamulaba kati ngeno omuntu wakangamba ne sente zitwala ku kya kisikola ki sizirina sikyazirina naye mbeera no mukayumba kange nga waliwo obutooke alima okko waliwo ne kikedo nga alimawo kati twatukesera ntubanga tutandise okukwatagana kati nzija mubuulira ebintu bye mubuulira byonna nga byali waka waabwe nga waliwo omuti ogwali kufaana nguti baagutema baakola ki kati mbimugamba nga byonna biki bituufu n'agamba ate ono simulabanga omuti gweyogera gwaliwe waffe kati mukwogera omuti ogwo oyo mukwano gwange yaŋŋamba byonna kati nze namugambako bye namugamba nti bakolangayo batinaŋŋamba byonna bituufu kati ate yena abimalayo naŋŋamba kyaliwo ekinebwe kiti kati olwo emisambwa gitandise okonekitinga n'egigye kati jjukira nekyaki yagikoowa mu kaseera ako ng'asabye talaba nkyukakyuka talaba Katonda talaba nkyukakyuka kati n'aguuza naye kijja kitya okubanga kino kyogerako gye kiri kati ng'ate nze mmanyi okufuna ebikwate waabwe ne mukulya ne mugambe wa mukyadibwe kinebwe era mwasibuka wano mwava wano mwaddano naŋŋamba byonna bituufu n'afunamu okutyamu kati n'asooka neeralikiriramu yengo nabuza naye omusajja ono wa Bwakatonda
Kati olwalugidde mu mbeera ki ya Bwakatonda oba okyali musamize? Nkyali musamize Ng'akimanyi nga naye ate nga tannakimanya nga nze mugamba ebyo mulimu ebya kyaki si bibi. Naye tusobola okusinza Katonda nga mu kyaki tugenda nyine tukola ki? Neno nga gyetuli kubanga yenna Katonda yatya y'omu. Naye amazima gali Katonda si y'omu. Katonda w'abasamize mulala, Katonda w'abasiraamu mulala. Katonda w'abasamize y'omu y'ow'abasiraamu, y'omu w'amadiini gonna naye w'abalokole mulala. Yo yatonda eggulu n'ensi. Oli owaabwe wakaseera kati ne batayiza mutayize. Bamunoonyezaako wano bamunoonyeza kuno ku ssaawa bwezi si lw'olina okumulaba. Ye wa appointment. Kati Katonda waffe wanjawulo. Ntandiko mugamba Katonda manyi tuteekewo ekyoto. Bwe tuba tukuma ebyoto by'emisambwa, muga tuteekewo ekyoto. Tubenga tukikuma wano tusabirenga wano. Katonda ajja kujja. Lunaku lwabanga lwa mukaaga. So mwenna mukwataganye, mwenna mwagala laba Katonda. Kati nze namunnyonnyola namunnyonnyola n'abiwa interest n'abikkiriza. Era bw'abikkiriza temuga tuteekewo ekyoto wano. Nangamba nti okay, tuteekewo ekyoto. Twateekawo ekyoto tutandise okuba nga tufuna tukuma lwa mukaaga tusaba. Kati sitaani ono mulimba. Ebyamagero byayiika. Nga oli ajja n'agamba nabbabye essimu yange. N'amugamba ddayo ojja kugiraba. Kati ate ng'ekyo sinze nkyogera. Oli gwe nalekawo mukwano gwange. Nga ajja n'amugamba essimu yange, n'amugamba ddayo essimu egyo ajja giraba. Agenda okudda nga yagibbiya gikomezaawo n'agizaawo. Kati abaliwo abaana abajja ku kyoto ekyo nga tebalina mirimu. Nga kituufu bano we yaneetedde empapula za banka. Nga yasoma, alina degrees, alina buli kimu, emirimu gyakola ki? Gyabula. Ne mugamba nti omanyi nti tugenda kusaleta empapula zo zonna. N'azita n'enzikwatako ne musabira. Kati oyo naye afuna omulimu n'atuddukako. Ate bwe yafuna omulimu ye yayitamu naye buli yayiseemu naye ate ekikulu kyaffe tekyali kyakumuggyako ssente. Wabula ekikulu kyaffe kyali kyakubanga afuna omulimu ayambe baani? Banne. Kubanga bwe twayita omuzimu gwa jjajjaawe gwa taatawe, kuba taatawe omuzimu gwogwo yafa, naye obutwa bwabumuteera mu malwa eddagala, yali munywi w'amalwa. Kati mukwano gwange yambuuza otegedde oti omusajja nga yali agala nnyo amalwa ate gwe tewamulabako. Naye nga nze mbagamba ebyo, kati omuzimu baali baagusiba ne ngenda mu Geyeena oba Emagombe. Nze nga mu kaseera ako simanyi nti yaki ye Geyeena. Ne ngenda mu gundi mu Geyeena n'ensooka nengenda okugyayo omwoyo gw'oyo musajja gwannemu okugyayo olunaku olwasooka. Kubanga nagendayo nga seeteeseteese, kuba nalina amagye ge nali nga ntambula nago. Nze nga bwe mba ntambula ku kyalo mba n'amagye gange genkola ki? Gentambula nago. Kati bwe nagenda okumugyayo gwasooka nakola ebijjulo mala obikola ne ngenda Emagombe, saasobola kumugyayo. Yannemu okugyayo nga baamufugika baamuteekako ebintu tasobola kukola ki? Kuvaayo. Kati nenziramu n'empoominga n'empanga buto nenzirayo ne mununa. Bwe namununa n'akomawo. Kati bwe yakomawo buli yenna yamukola ekikyamu yakola ataaka. Era kubamu ababba ettaka lye essaawa zino banaku baavu tebena yadde 10. Kati n'ettaka lyali lyesiba nga baanoonya aligula yabula. Kati nze kye nakola bwe namanya nti bano abantu baagala ttunda ttaka ne nteekako ejjinja situunda nga nze nninga nze nannyini lyo. Nga kyenjagala kusigala nga ffe tusabirako. Era nga buli atuuka agamba ne waba afazayo yasangawo omunamugala tebatunda. Wano eryo tebalitunda. Kati ettaka nga naliteekako ekiyinja. Kati mukwano gwange oyo yennyini nnyini gwegambyeko naŋŋamba naye abantu balandise okulowooza nti nze nasiba ettaka lyabwe. Ne mugamba gwe boona akkiriza batunde kuba ettaka nalisibira ku ggwe. Boona akkiriza batunde bajja kukola ki? Kutunda. Nye terajja ddegula. Abasajja batambula ne batuuka n'omukubira essimu nga bali ku musawo ne bagamba tuwa amanya g'omuntu azze okulambula ettaka oyo agenda oggula. Ne mugamba kati abo bali ku musawo baveeko ettaka nga nawe nalifunya. Kati agamba buli ekino ekintu
abantu bangi batunda ebintu bitambula naye ng'omulabe yakwata enkata n'agizinga n'agiteeka kuli waaki naye nga tebasobola kwesumulula naye kimanyi nti okwesumula okuva ku sitaani kyangu osumula oti okuva ku sitaani olina kukkiriza Kristo n'ogamba naye sitaani waba asobola nga mbadde nzikiriza nti wenkuma ebyotoona ajja kuwona kati kansabe mutima gwange nja kuwona era osobola okukola ki okuwona kati ettaka naliteekako natti ne balamuza ettaka ne mugamba gwe lima n'alima ne tulya muwogo ne tulya lumonde ne tulya kedo mweyagalira mu ttaka lya bannaabwe tulya buli kye twagala ku ttaka liri era ng'omukulu mbandi awo ekifuluusi kya lumonde ekinene ng'akyetisa kireese ewange nangamba bulaza kakati akwebaza lumonde yagize soga okwasaganya awo nga nange nkikwasaganya kati abantu beebuuza ne babuuza naye ani yasiba ettaka lino abantu nabalabanga mu nsi y'omwoyo nga batambula nagamba naye wano waliwo ki naye ng'omuntu yatambula ettaka anoonya ettaka we litalikola ki naliraba naye nga weeriri era nga n'abamu babaleeta ati abantu teye mu kisenyi waliyo n'amazzi waliyo amazzi eri kii kisenyi naye nga ettaka we liri amazima akatomazi kaliko katono nnyo ngali nako tekalina buki tekalina buzibu ye kye yalaba nga ye bw'atuuka ku ttaka alaba lutobazi nga lukoze eki lwokka wali musajja w'amaanyi saali w'amaanyi Kristo yekka ye w'amaanyi kati byansoberanga nnyo nenga naye bino ebintu wentuukira okukola ebintu bino kubanga ag'amaanyi ki ekyokulimba n'amaanyi nali ngalina nga nange nkiwulira nti nkola ki ngalina wegambye nti nalinga twakumanga ekyoto ekyo waliwo omukyala yalina awusigaalo kati awusigaalo ebintu byali bimukuba nga bimutawaanya omukyala oyo n'avaayo omuwala n'addukayo kati waliwo yatugamba nti omwana ali wali akaaba nimbagamba mugende mujje twali lwa mukaaga nga twasabanga lwa mukaaga kiro twakumanga ekyoto nga tukivaako ku makya nga kisula kyaka kati netugamba nti omukyalo oyo muleete ne bamuleeta ku kyoto ekiro tumugamba teekamu enkusa esaamu kati bayibuli twali tuziina ne muwa bayibuli ne mugamba kakati njagala tumanyi ki ekikusumbuwa n'agibikkula naye okusinziira ku gye nategeera nga abikudde bayibuli yayogera ku mukama we yamuwa omulimu ne mugamba ebintu ebikusumbuwa biva mukama wo enkeera ku makya ne tulumba mukama wo twamulumba kiro n'agamba omwana tumutegeera biki ne mugamba ebintu ebisumbuwa omwana oyo biri wano birimu ebyo ebimuli singa tukizuula nti ebintu bino biri luddawa wano omwana w'abandi ogenda mukolera ki omukazi yatabuka n'agamba mukwano gwange nze omuntu gwanetedde simwagala muntu mubi nnyo naye nga mubulidde amazima era omwana bambi bwe yajja ku kyoto n'awona teyaddamu kulumbibwa biki bintu ebyo naye nga sitaani y'omu kati kankubuuze mukola ebintu bino jjukira waŋŋamba watali otandise ofuna okwekengera olwo wano golowooza obikolera muki mu busamize oba mu katonda mu katonda wano mubikola olowooza kati washifutiza oli mu katonda ndi mu katonda weebale kakati omwana oyo bambi awona kati ku kyoto ekyo eggulu lyeggulanga eggulu lyeggulanga mukwano gwange n'alabanga akakuba akatono n'ekkuba eddene kati najja n'ambuulira kujula nze nali muvunuzi w'ebirooto kubanga mu lubaale mu birooto babintuusangako obutuusa nga ne bwe neeyamula bwe nti tandikirawo kati olwo okinyonnyola otya ekyo ekyo kyenti kiriiko kunnyonnyola omukulu akireese bamulaze ekkuba erigenda mu ggulu n'erigenda mu geyeena akatini n'ekinene ne mugamba n'aŋŋamba mutuufu katonda wa kati kitwongera kutuwa confidence kitukola kyekituufu kati biri byembaddemu ebyokubuusabuusa bigenda bikola ki bivaawo bigenda bikkakana naye era nga akayonta kali kakyakola ki era bwenzira yeeka kaddamu nekakola ki nekajja neŋŋamba naye mukama lwa kino tekibeera bwe kiti kati nga tutandika kusaba ku kyoto kati omutima waliwo omusajja yali musamize nga musamize naye ng'akuba bulooka awo waliwo takadi waliwo bakubira bulooka kyenva mugamba naye ssebo
omusambo gyakulema okutereeza ate n'omusambo ogufuga ekitundu gukubanja olunze mmanja anti nze omusambo gwali gufuga ekitundu gwali kutuula mu nsi naŋŋamba omusambo ogwo simanya gutuula ne mugamba wa gutuula luddawa wali oguwadde ki sente bazikuwa zinywamu walagi tolina ki wali oguwadde omusajja yatabuka naye bwe yaddayo ewuwe enkeera yakomawo n'agamba mukwano gwange omusajja oyo mugobe wano awo twatukumira ekyoto yamugamba musajja mugobe wano musajja mubi nnyo oyo oba yalaba ki sijja kulimba naye nga bwe mpita wano ayita eno akutya yaŋŋamba era eyavaako ekigambo okumpita liri erinnya ery'ekitundu kyenakugamba lye sijja kwogera naŋŋamba omusajja bamuyita gundi yeye okitegera ati naaba nga atandise okuntya n'agamba naye omusajja ono alabika yakola kino na kino omusajja oyo tekyatwala bbanga kale yali musawo bano abeeyiiya kubanga n'oli owa capati yagenda neyeeyizaayo gyali naye n'amugatta nga bwe yasobola omugatta kati netukoma nze natuka ekiseera neŋŋamba omusajja ono sina kyemwagaza naye nga ntya nga nemba nva fubutuka eno afuna wayingira nanywa emmindi ye nga abeera n'akamindi ke ku mmwa tekamuvaako naye nga afuna wayingira nanywa emmindi ye naye nga ntya era nga ngamba oyo musajja oyo mubimu agamba mukwano gwange neeyawuleko kubanga nja muleetera obuzibu musajja tekyatwala bbanga ddene yatwala bbanga nza myezi ng'ena musajja n'alwalwalamu awo n'afa ne bamutwala eyo ne bamuziika ate bwe yafiira nga tera nassabo nno waakolera akolera mu kazigo ke kaluumu ke waakolera awo n'akuba ensaasize n'agenda kakati natuuka ekiseera nemba nga ekyoto kino kitandise okuleeta bakasitoma ab'ekyalo bakikoze ki bakitegedde kati omutima najja nafuna okulabulwa mu mutima gwange bangamba ekyoto ekyo mwandibadde mukikuloozinga ne mukiggala kati ekyasinga okuneewuunyisa twaleeta amandaazi ne tulyako n'amala ne tugagabula bwe twamala ogabula kuba kuteekawo byakulya wonna wo bitadde kati we basigalawo amandaazi aga 2 ne twebaka twatukisa ntusaba ntuwe tukoye ntuwummulamu kati mukumulamu waaliwo amata nga tugabudde amata n'amandaazi gaali aga 2 fena twalidde tukkuse ne twebakamu essaawa ng'eki omuliro nga gukola ki gwaka tugenda okudda engulu ng'amata mu kikopo tegaliimu nga n'ebindaazi tebiriimu naye nga tebiraga nti waliwo yaze nabikola ki n'abirya nga n'ekikopo we twayitadde wekikola ki wekiri kati saakifaako nnyo nalowooza waliwo yazuukuse n'akola ki n'agalya kuba twaliwo abawera waliwo bantu nga 3 mu kaseera ako kati omusajja nga naye ekindaazi kiri ani yakirya obazukusa n'okirya kati ate nga nange nkimanyi yakiridde naye muli 3 kati lowooza owokusatu kati nze bwakiŋŋamba kyanetera okulowooza si yakikoze eki se yakiridde kuba yakikoze eki akyegaanyi oli ye yakiridde kukubira oli owokusatu nga bulaza gyebaleko nti ki ekindaazi twasi wakiridde oba aŋŋamba naffe tuba tumanyi nti gwe wakiri kati nempulira nga mutuufu bintabudde eŋŋamba naye tewali mbwa eyajja kuba embwa bwebezze ekikopo ekiteekamu omumwa kikola ki kigwa n'amata gakola ki gayiika naye twabitaddewo ebikola ki webiri kyava ŋŋamba nayo manyi olabika waliwo omuntu oba musezi yeyazze nga twebase naali ebintu byaffe kakati tuli mu kwemulugunya emisambo gye guva gujerega mwampadde ebintu byange ate muli mu bino ebintu byange nabitutte nabifunye eŋŋamba jjajja eyazze n'abitwala kati ate bo tebakimanya kinze ntegedde nangamba temuddamu kunoonya obudde mwadde mumpadde nze nabikoze eki nabinywedde jjajja yatandika ati okulya amandaazi
n'omugaati twabiteekangawo ng'olusi tubijja awamu ne babirya just bw'oteekayo n'ogabula n'oyiwako wansi katono nnyo n'ojjama n'okola ki nobawa ne twebuuzanga naye ani yakiridde ekindazi kyakoze eki nga kyagenze kyaliriddwa naye nga jjajja yali akikoze eki yali akiridde ng'akitutte yajjanga mulalamu kakati ntuka essaani ngamba twava kyoto kino neefuna okwolesebwa mutima gwange nga kino ekyoto tukikole ki tukiggalewo twaggalawo ekyoto bwe twakiggalawo namugamba naye tetugenda kumaliro kyoto kubanga nga tutandise okufuna noise kuva mu bantu ab'enjawulo wali abasajja bakumira ekyoto eyo wansi kati abasinga bonna nga mbaziba emimu abasibanga bonna buli yayogeranga ku ekyo nga mbaziba emimu taddamu kwogera taddamu nakubyogerako emboozi ayingizaawo ndala kibaita okuziba omumwa kwe kubanga tosobola kwogera nnyo ku muntu badde mmanyi mbuga takyayogera wali owuliddeko amawulire agamba nti bamusumba yegundi yakoze kino ntukessanawula nga kibuze nga tekyali kyamaanyi nga kyali kyamaanyi yatta abantu sago newafiriddeyo abantu nekibula kizikira kati bwe kityo bwe kikola ki naye kogenda nga nziba emimu egyo naye neŋŋamba sijja giziba lubeerera nyina okukulozinga ekiki ekintu kino nenkikwata nenkikulozinga nemugaa kati tugenda tunafuna tunasabira kati mbe twali nabo ntufunamu omwagamba nenze nina ewange wagazi tusobola okuŋŋanyangayo naye nga tetukuma kyoto ekyo tukumeka n'akoota akatono akoota misanvu kuba kati kyoto ki twaliteekangako akabaani twaliteekangamuko n'eddagala tonotono kati nga tukuma akabaani tukuma akoota kamisambwa kali abasiraamu ke bakola ki nga kyekyoto kitubeera makati ekyo nga kibeera kyaka tekizikira obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kati nga tukyetooloola tuba nga tusinzizaako naye mulowooza musinza Katonda. Kati ekisinga okujja wano nti bwe twasabanga ku koota ako twasonga nalinamu abasiraamu nalinamu abalokole nalinamu aba Seventh Day nalinamu n'abakatonda amadiini gonna ogalina tuli wamu naye nga kyetumanyi tusinza Katonda atya omu era nga service tugiggulawo Bible tuzina Bible ebeerawo wali ne Qur'ani nga weeri wali nga tuggulawo service nga nze nzijja nga nyambadde amajoowe gange negundi yange kubanga twasabiranga mu luumu nga nnene mwe twasabiranga kati nga tuteekawo tukikuma ekyoto kati nga olwo bimuli bitwawangangamu amayembe nga tubiteeka ku mulyango kati bwe mbasooka okujja emyogire emibi gibagitambuliramu tegiyingira naye bwe bwabanga bulimba gyonna gyayingiranga kubanga sitaani tasobola kubalagana sitaani munne tebasobola kwekuba. Tebasobola kwekuba. Atwalinanga ebimuli bitwawangangamu amayembe babiyitanga lubowa. Kati twabiteekanga ku mulyango. Ekimuli ekyo n'okiteeka mu ccupa kyo kimera bumezi.
ne bwe kiba tekirina mazzi ne bwe kiba kirina amazzi nga tekirina ttaka kyo kimera buki bumezi kyo kikula ne kikabo kino kitambula bwe kisiba omuti kigwetooloola ne kigusiba ne kigunyweza ogwe bayita lubowa ntera biraba kakati kitwakozesanga kati nga service tugiggulawo sitaani ayina effujjo service twagiggulangawo ne tusaba nimala okugiteekayo mu maaso ga Mukama nga bwe nali ndowooza tonsekerera kati omusiraamu najja n'atuwa esswala naye mwali mu katogo kakati ate gwe n'osooka n'oggulawo gw'omulokole ate omusiraamu najja n'abawa esswala olaba bikwatagana anti katumanyi Katonda yatya y'omu gwetumanyi Allah kati wagiggulangawo otya era twasooka tukumanga ekyoto ngamba gwe okugiggulawo anti kati nja biyigiriza abatuwuliriza wali osabanga bwe tusaba obanga oyogera byammwe anti kati eri bamuyita Tonda bamuyita Tonda so gwe wasabanga naye ng'osabira mu mbeera yammwe eri naye nga kitaffe ali mu ggulu sigireka kitaffe ali mu ggulu gy'osoosa gy'osembya gyensoosa n'osooka n'omuyita nensooka ne muyita abeewo kati ayagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu okitegedde kakati then swaba najja ati swaba najja netugenda mu kusaala netusaalayo eraaka emu kati netutandika okuyimba ennyimba za Katonda batuwa ennyimba za Katonda ezisinza zitendereza kati twabangako wali n'omuzindaalo gwaffe wali nga tusobola okuteekayo oluyimba tusinziza omwo mpola mpola kati nga olumu tugujjako ne batuwa ennyimba enkalu plain netuziddangamu maloboozi ntuyimba nejjukira twamalanga okuyimba kati twasaba nkuva ssaawa nga twatandikanga ssaawa 6 nga tumaliriza ssaawa 12 ez'emisana twasabanga kiro kati nga ssaawa ziwera ssaawa 9 kati service nga tugiggala nga muggulawo nga tuguyita emisambo emizimu n'amayembe kati ate nagyo nga gijja gyetala nga tukuba ennyimba za lubaale nga tuziteekamu wali nga nabo bajja beeyagala kati twasinzanga tuyitanga byonna emizimu twabanga nagyo abakulembera ekyalo twabayitanga jjukira nze bwe nabeeranga nakuŋŋaanyanga byonna ebisobola okuba nga wendi webikola ki webiri kati bano be nabanga nabo bo babanga tebamanyi naye ng'ate amaanyi agasinga obungi gabanga kwani kunze kubanga nze nayitanga kati emisambo ajajjanga ne bituula kati bwe twamalanga okusa ate nga nagyo twatuka ekiseera nga gikimanyidde ng'ezijjira mu ssaawa yaagyo era nga bwe tutuuka ekiseera nga tunatuuka mu ssaawa ezo ngenda okulaba ng'omwavuddeko naye nze kye nali nagana mu lubaale bwe nali ntandika okusamira nalabanga nnyo abantu bagwa mu byoto omuliro ne gukola ki ne gubookya oba oli lubaale namunya n'akuba omutwe ku jjinja n'amalizanga empewo zimutadde nga alina ekiwundu kati nze saayagalanga nnyo okusamira lubaale oyo kati nze lubaale owange nalinga muwuliriza mu maloboozi nga nsobola okumanya nti kati muzimu na musambo oluusi nga ndaba oluusi nga mpulira nga sikkiriza muzimu nakagabe kasamba okulinnya ku mutwe gwange ate mu kaseera ako baali bampita mukasa baali bankazaako ennya nga bampita mukasa kubanga nakoleranga nnyo mu mazzi nga bwe natandika egye nabagambanga era nga mu kuyingira wali wabangawo amazzi twateekangawo ekikopo sayidi ne sayidi emu kikiikirira obwakabaka obw'ennyanja oba kiikirira eriiso amaaso abiri ag'ennyanja twakiteekanga wali kati butadde ekimuli ekiriko ekyamayembe muteekawo ekikopo ky'amazzi nawo nuteekawo ekikopo ky'amazzi oyogedde ak'amazzi bana banansonyiwa amu bagamba ntera okujja ku mulamwa nabadde ndi ku YouTube okwo oli omusajja waffe betwaga atunza abantu baffe ebikomo ndowooza bakola zirayivu nabye simanyi bategeka ebifo ndowooza omukulu najja kakati ekibuzo ekyadde kisooka kye naguddeko era nga kyekisookera ddala kwe nakomye nga babuuza omukulu nti ono yadde amwanjula ng'agamba olina obudde butono wano ssebo kakati nze abadde agamba
kubanga olina obudde butono omala oddeyo ku mazzi kati kwe kumubuuza naye abantu baagala mmanya ku mazzi oba okolayo ki kati kino mukulu n'agamba kitanye ate oyo omukulu tasinza Katonda ana omukulu n'agamba nti obubaka bwonna bwempadde kuvayo mwatandika okumpulira mbujja ku mazzi era mba ngenze ku mazzi kufuna bubaka mbufunira ku mazzi ngamba Yeremaya yaŋŋamba waati ne waati kati olaba oyogedde ekintu ky'amazzi ekyo toteekawo n'amazzi ne wano ndabira ddala nga twabula nnyo kati abantu abagaba amazzi n'abo abagenda okufunira amazzi bonna balisiivinga ekintu kyeki oli abawa koodi nti nze amaanyi genina na buli kimu kyonna kyembagamba kiva wano kijja ku mazzi si kijja eno we yabagambye yabalaga nti asongera wansi kati abo basinza sitaani mu lujjudde kubanga omuntu akugamba nti bw'ogula essaawa ya $5,000 $800 erimu amaanyi agagenda naye ng'agikuguza si mulokole abirabye ne bwe yandibadde mulokole atunda essaawa atunda obukomo oyo aba mubbi era temwesigamanga ku bantu abo abatunda amasaawa abatunda ebikomo abatunda nekeresi abatunda empeta zirimu amaanyi kati bw'ogula empeta Katonda oba omulina kitegeeza okukkiriza kwonna kugenda kuba mu mpeta ya radio wandika ebizibu byonna ku lupapula kati ekimutwala ku mazzi kuli aba alina okukola bonding nga bw'olaba nti sitaani akola ebintu n'agamba nti gwe olina okusalangako enviiri kati mulimu abakyala nga ye talina kukuza nviiri balina zisalako era bw'oba ogenze mu ssaba okusamira bagenze okwaza lubaale ng'olina enviiri bwazisiba ku mutwe osooka zisumululayo zonna tebakukolako kati sitaani akola condition n'agiteekawo mu bulamu bwo n'agamba nti gwe message yo olina kujja ogifunire nga kekakwate yakyeyogeredde kati amazzi gwe mulaba oyo agenda ku mazzi n'abagamba ku mazzi gyafunire obubaka era bwawe eri abantu n'eri ensi yonna asinza sitaani na mizimu tasinza Katonda ate yennyini takkiriza na mu byawandiikibwa simuwulirizanko takkiririza mu byawandiikibwa era ye abyegaana agamba ebitabo ebibiri Kurani ne Bayibuli tebirina makulu tugende mu maaso tuddeyo wali amazzi gano nagateekangawo kati ng'amazzi ganyamba okukola connection okubondinga n'ennyanja kuba gakola gakikidde kitundu ky'amaaso abiri oba ekikopo bwe kikola gwe kikola eriiso kati bw'otunamu bwotyo oba osobola okwerabamu kituufu kati ekyo kyeweerabamu ekyo kibayita emmeeme temulabangako abantu kati bweno waliwo abaana abagenda ne bagendako mu kuloga abagendako mu bintu oteekawo amazzi n'otunulamu n'olaba byonna bye bakola ng'akwata amazzi ago n'agateeka mu bbaafu oba mu kikopo n'agamba tunula omu kikyolaba ng'abale batunda balaba amazzi gateesa n'olaba watambula bwoti wakola bwoti nga lutambi luli mu mazzi nga teweebase nga toloota naye ng'otunula bwoti n'amaaso go ng'olaba n'olaba mu mazzi n'olaba byonna bye bakola eddagala baalisimbawo baalijja ku musawo kyani yalireeta ani akulya obulya ani akukola ki nga biri mu mazzi kati nze mu mazzi omwo nakolerangamu bondingi okusobola okutaapinga n'ennyanja kubanga mu biseera bampitanga mu kasa era ng'awantu wonna wemba naagenda wemba naakolera ekintu kyonna ng'enkuba esooka kutonya ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya internet
internet. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne technologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yosh Tech Services, empowered by innovation. Ng'erina okutonya oba ki ng'enkuba erina okukola ki okutonya. Nakitegeera luvannyuma nnyo teyali mukasa wa nnyanja kyalinga kisa kya Katonda ekyenkuba kyabanga kisa kya Katonda teyalinga mukasa wa nnyanja twali tumwesibirako bwereere. Enkuba mukasa w'ennyanja si yaginamu obuyinza naye kyasobola asobola okutataaganyamu ka Katonda asobola okusibamuko ku nkuba n'agikwatamu ate seke ate era bw'agisiba tetonyawo naye ewugguka ne tonyawa ki awalala ate bw'ejja ejja mu busungu. Enkuba gye bakutte nejja bw'ejja ate ebezze kuzana mataba ebegenda kuzikiriza ebezze kubayoola bwoyozi. Kati abasinga bali bampitanga mukasa w'ennyanja naye bakijja ku mazzi ge nakozesanga. Kati saavisi yagendanga mu maaso emizimu ne gijjanga ne gyogera Nakayima najjanga mu ddiiro ne yeetala ne bamuyimbira ennyimba ze n'agamba njagala kino bampe ku mazzi nyweko. Naye nga kye nakola sikkiriza musambwa na gumu oba muzimu gonna kunywera mwenge we tukolera oba mu service. Naye okumanya sitaani awulira era anoonya confidence mu muntu. Bwe nakyogera sitaani yakikkiriza nga ne bwe guba musambwa kyogwazze teri musambwa gusaba mwenge tuwe kutuzi tunyweko. Kati ate jjukira awo wenyini tuba tutaddemu ensuwa nawangiramu ensuwa ey'olwendo. Kati kuliko olwendo kuliko n'ekibya. Kati nga emisambwa bwe gijja ginywa ku mazzi ago. Jjukira nagatabu nali nagamikisinga jjukira nalina amazzi ag'ebika ebitundu ebyaki tegaggwangawo nga bwendeeta gaggwangawo nga bwendeeta. Jjukira nagatundanga gaggwangawo nga bwenkola ki nga bwendeeta. Kati ate jjukira nga ne ku kitundu ninawo oluzi. Kati nga gino emisambwa jajjanga kati nga bwe girinya abaana ku mitwe gamba ssebo tusanyuse tweyanziza nnyo byonna byetukoledde nga gijja kunneebaza bwebaza nga bonamanyi okugulumiza omuntu. Kati ne ŋŋamba Mukama onsaasire nsobole okumanya ebintu bino. Saavisi byabanga bitunyumira nno byatunyumiranga nti tugenda mu maaso. Kati twatuuka ekiseera naye ndabanga waliwo ekitagatta. Kati omusambwa bwe gujja tegusobola kujja nga gunne waago weeguli. Ogumu gusooka kgenda. Lubowa oba Nakayima bwe yajjanga ng'agamba mpulira mukama wange ajja kansooke ŋŋende. Ng'agenda bw'agenda nga Lubowa alyoka ajja. Lubowa bwe yajjanga ng'atubuulira byonna ng'akwata amalogo ng'akwata ebyokoola ng'akola obukodyo bwawo nga tubulaba. Naye nga nze nsirise bwe nti naye nga nze nga sirinyibwako ku mutwe. Nyentegeera yange endalamuko ku y'abantu abali balinyibwako kubanga oyo oli bwe yalinyibwangako bwe byamuvangako nga tamanyi naki kyabadde kikola ki kyabadde ayogera. Natuuka ekiseera waliwo omukyala awo twali tusaba naye n'aŋŋamba nti mbadde nsaba ennyumba wensula baagimpa ngikole ki ngibeere baagimpa nkyali mwana muto. Kati nzadde abaana bakoze ki ate bali mukungubawo tebampadde mugabo. Nze nalabirira omukadde ne mmukuza n'enkula naye n'afa nga wendi ne bansuubiza okumpako akantu oba banzimbira waki. Kati ate abantu bazze baagala kutunda koze bazze baagala kutunda naŋŋana naye mbadde nsaba obeeko kyonkolerawo. Ne mugamba ekyo togenda kusasula ssente. Ne nsiba ettaka
n'abaali balinnya ne bantu bakyalinnyayo nga baalierabira nga baalivaako era abaali bamutaalawanya omusajja wonna ne batukesera bivaako ne bagamba ne bamuvaako nga buli we bajja bayogerako ne bama ne bagenda nga tebabiteeka mu nkola. N'abuuza naye kiki kumbe ettaka nze nyina engeri gye nakolanga ne ndyeguza nina engeri gye nakolangamu ebintu byange ettaka ne ndyeguza. Ngenda mmanya nannyini yali ttaka omuzimu ogwafa gwali nannyini ttaka nengenda nengugulako ettaka naye ettaka nno liwaleka linze njagala olinguze libeere emikono gyange ate bwe libeera mikono gyange teri agenda ditwala ettaka lyo lijja kubeerawo nti kale ndiguza mpa kino. Ettaka saaligulanga na ssente nyingi zizaweranga na 5 nga ndisasula bwe naligulanga nga lyange. Kati ng'abantu bajja nga bayetooloola nga bakola ki nga bagenda nga bajja nga bayetooloola nga bakola ki nga bagenda. Kati omukazi n'ambuuza naye kituufu kibayogera kati bajja ne bagenda tebakyansumbuwa kati mmala kuvaayo ne balyoka bamusojja. Bwe navaayo bwe nti jjukira nze bwe nali nga nvaayo nasumula buli kye nali nasiba nasumula buli kye nali nakola ki wasiba ekyo Katonda kye yali ayagala kibeere bwe kityo kyo ne kisigala nga bwe kiri kubanga waliwo abantu abajja mu bulamu bwange Katonda bw'atyo bw'ayagadde bakole ki bajje. Kati waliwo bye nasumululanga nganze ng'omuntu byali binsibye era nentuuka ekiseera kubanze ntuuka okuvaayo nga lubaale w'ab'embogo ne wajja omuntu asamira ng'akola atya teri muntu ayinza kutereza lubaale namwonoona yenna namwonoona yenna. Era buli muntu yenna avaayo okusamira mu kika ky'ab'embogo alina kusiraana busiraani gwe tunuulira bonna bavaayo ojja balaba tenze mbamanyi ojja balaba buli muntu yenna avaayo okusamira bw'aba alina ssente zirina kuggwaawo buli kimu kyalina kiba kirina muggwaako paka ng'afukamidde maaso ga Katonda. Ekyo bwe nakikola teri muntu alinza kuvaayo mu kika ky'ab'embogo n'addamu n'asamira lubaale n'atereera kubanga n'ebibbo by'ab'embogo nabikwatamu olusozi lwabwe we luli nabikwatamu nze kennyini nembizikiriza we basibuka wennyini tebaliddamu tewali bawaddamu kusamira n'afuna kyayagala. Tweyongereyo kakati kyaki egenda mu maaso ejja ebeerawo. Kati nateekangawo ekiseera nga nfumba ng'abantu bajja ne balya ne banywa ne balya ne banywa nga nze nteekamu kuba nali nga nfunayo kasente. Natuuka ekiseera nange emyoyo gino tegigatta kati ne ziddamu mu kintu kirimu kye navaamu obwongo buddayo emabega omutima gukola ki guddayo emabega. Kati ng'ono bwakwatibwako ejjembe nga limugamba mukwano gwo bamukoze bwe bati ne bwe bati ngenda genda mbijjeyo amagamba ngende mbijjeyo nga babijjayo enkeera tuba tusaba onundi buddako ngira biddamu bigolokoka byerimu jukira nze sinze nabagamba ngende mbijjeyo bwe bangamba bagenda bikola ki bijjayo mbagamba mugende mbijjeyo. Kati bangamba teri ayinza tuyita nga siggwa tuyise ako nako nenkakootinga nebanga nakayima ye tajja ku mutwe gwa muntu nga saa 6 tezinnawera nakayima agolokoka saa 6 okuva mu nnyanja nenkakwata era bamuyitako najja n'alinnya ku mutwe naye nga yeebase aga lwaki mumpita mangu bwe mutyo neewumulidde mumpita nyogamba mumpite nga saa 6. Kati jjukira nze nalina okusaba kwa saa 6 nga nsaba saa 6 ez'emisana saa 9 ez'olweggulo ne saa 9 ez'ekiro kati omukaaga guno nga myojo egigolokera ono nampa koodi nemanya nti gwozuuka saa 6 nangamba mbeera neebase mubadde mumpita muŋŋamba ki nga ate munayo manyi waliwo ekyatuuse omuwala obaamu yadibwa ati ne bwati nekiganyo ttambula ti naye omukazi oyo akyojjanyiza nnyo omwana wange kyokka agamba
Yachojja nnyo omwana bachojja yennyini yachojja nnyo omwana. Yennyini. Omukazi jjukira mu Katuliki. Yagamba tava mu ddiini ya Bukatuliki. Ani. Oyo yennyini atulwako Nakayima. Waliwo omukyala nga atulwako Nakayima. Kati omukyala ne muganda ye. Sibitegedde bulungi. Kati omukazi gwachojjanya naye nga yamugulira ebintu musimanya yabigula miliyoni 4. Natunenga ne mukama. Nadduka teriwera mu miliyoni 5. Ya nnya. Yabiguze nnya. Ako nako nenga kotinga. Nze nga bekyewogera. Kotinga n'ekitereka n'ekisirikira. Kati ne bajjanga ne boogera ne bayimba ennyimba ne tuzina ne tukola tutya nga byonna njambira kati nenzira mu nnyonta. Nga kino tekikola ki? Tekimala okusobola okuzuula kyenjagala nga nebuuza naye mukama ono bw'abanga ayogera waliwo ekikyamu. Jjukira nali mpuddeko ku ddoboozi erya Katonda era nga ndyawula. Kati mukwano gwange oyo gwe nali njagala ennyo mukwano gwange nga nzirukako ngalaba byetukola tebiriyo nga kola ki ngadduka ng'agenda ate n'akasente ke yali afunye ne byali asuula byonna ne bifa byonna ne bisiraana ng'oli bwe yakugambye nti bw'ojja wano buli kimu kyonna kirina okukola ki okusiraana. N'agwa fulaati ku ttaka nenziramu ne ŋŋamba Mukama ye saa nagisaba mu mutima gwange ne ŋŋamba Mukama omusajja ono yali musajja mulungi talina sina ekikyamu kye namukola ne musabiranga nembeera nga musabira naye nga esaala eva ku mutima gwange nga njagala akumye kubanga mu bantu be nali nsinganye nga ye mukwano gwange. Kati nali ndi awo omusajja nga naye ankubira bayitawo noozi omwezi nga gumu nga naye ankubira ate nze natuka nga ekiseera nga bwe ndowooza ku simu nti gundi ng'akuba bwe ndowooza nti gundi ng'akuba ng'oba ninga aba yamulabye nti agenda kunkubira. Kati mukwano gwange bwe yajja n'aŋŋamba mwana nze nabulya byadde biganye naye nenkomawo kaakati omanyi nti nafunamu obuzibu natuka ekiseera nembuusabuusa n'ebintu bye wampa bisisinga byonna nali nabisuula byannemerera. Ddamu tugula buto ebintu netubizaawo neddamu nembiwanga bulungi tubizaawo. Mukwano wange nemugamba naye omanyi waliwo ensobi gyendaba etali ki waliwo ekitagatta tandise okuzuula amazima. Kakati mukwano gwange yennyini naŋŋamba naye omanyi tukole bwe tuti tusabe bwe tuti mugaawo ke tekina buzibu tusaba nga tewali nkyawonjawulo nakusaba gye twasaba. Kakati mukwano gwange oyo n'afuna ekirooto naŋŋamba nalabye Yesu Kristo. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.